yeka kyeyasokerako kola kubakolera shukuru oyo mumanyi waffe wa hadith ate munna sunna kyeyasokerako kola nembigambo bye kyeyabagamba mbewaza kulya haramu imamu waffe Abdullah ibn Mubarak kakati gwoboleete ebigambo byo n'obiteekamu kasita tuba nga tetukijanjawazza kusukka naye bwe bityo abatusooka bye baakolanga nyumba ya Allah terambulikika kajanjako mu ddiini yaffe eya Allah subhanahu wa ta'ala kemutaddemu baketteekamu olw'okusussanga Allah yatugamba nti la taghulu fi dinikum eddiini ente mugisussanga kale kakendeere ekitakkirizibwa nina omusiraamu eyampise lwakuba te ya wiiki ejja era yagiyise shukuru naye yo nagiganye lwaki nazzemu eno efaanana bweti omusiraamu yaŋŋambye ekigambo kino ndowooza oba nakigambye kaani ya rabbi ng'omusiraamu ampe emiliyoni 2 ngende mu shukuru we kyava ŋŋamba nti kano akasente akasigadde mbadde ndeseemu abayimbi bameka abayimbi 3 basanyukire ku maama wange bamukube enguliko naye gwe seeka gwendese nga seeka omuki nga seeka omukulu wallahi okusimbihi ndayira Allah yantonda mwe nga sina kyembanoonyako namugambye ekigambo kimu tumulaba nti sente tuzaagala naye kyo tugenda okukola si kituufu kifu ne mugamba era sigenda kujja naga nti womutabeerewo olowooza abayimbi tebabimale kasita maama wange namuweereza lisiti nti ninako abayimbi abajja maama wange nakoonako mwaba musingamu abava emaka kuba ye gyava gwe totuukangako nazzana ne mwesonyiwa kati egyo gye gitakkirizibwa gye gisusse salamu alaikum naye gino tusaba Allah ateekemu omukisa wano bamalayika ba Allah weebali era mubeere bagumu batabbuliki bannange Sheikh Banika nkakasa bukakasa ekigambo ekyo kituufu naye omukyalo yali awangalya wali eri ekafu namwogerako emabegako nga ndi ku kigambo ekya riziki eriziki eyiyo n'omukisa gwe ogugwo muva mu kuloga bannammwe muva mu kubafiiriza muva mu kubasekeetereza okulowooza nti n'ekike ogenda kikola ki wallahi tosobola eyo ennamba y'abantu abasinga obungi ate wali ffe bamaseeka oba batuteekako ki obutaagaliza oli kyafuuse gwe si kyogenda okukola ki okufuuka Allah yateekawo buteesi point naga nti oyo nsazeewo muteekewa ne bwona omwogerera ebigambo bingi ng'agambye ekyawo waba wamaze okunywera oyo bw'ayogera taddwamu naye omukyala aloga munne wali eri ekafu nakyogerako ekafu bonna basiraamu omukyala omu bonna bafumba mmere naye ng'oli alya atuuza nnyo yagenda ku busawo Buganda laga njagala aveewaawo nange mbeere nga nkola ngaani n'okumusingako omusawo namugaa nti mpa ssente n'azimuwa amala okuzimuwa namugaa ngenda mumulwaza obulwadde bujja musukkaka jjavaawo era bwe kyali omukyala maama fa n'avaawo naga nti ngenze Allahumma salli ono n'asigala mu kifo nga yakola ki kumbe eriziki eyiye eyawoolisi yani wallahi Allah mugerera naye obulwadde ono bwe yalwala naye nebudda omukyala yalwala n'atuuka akaseera naye ne byonooneka n'addayo ew'omulaguzi n'amugamba towaye embeera endabika ennyononeseeko naye mpa eddagala ndaba omukono guno guzimbye gukoma eri omulogo yamugamba ekigambo eki nti fugwa abalogo tuloga bulozi tetuba na ddagala ate nga bwe kiri abalogo tebalina ddagala lijjanjaba ddogole bakoze eki feyo yirimu tugisomyeko ey'amagini emyaka mwe mugende muloge bajja bammwe nga mukimanya ekintu kiri kimu teriyo ddagala ligenda kuvuunula kubakoda batya okuvumula ngoyo gwoboloze okujjako ng'atozzeeko eno gye tuli ne tugamba nti oba oli awo naffe katugezeeko bwe bigana si musango ffe twatwalayo genda oluge munno. Salamu alaikum. Naye omukyala omusajja amugoba
kati omukyala neyenonyeza amakuba ag'abasawo abaganda nga bamugamba ekintu kiri kimu gende w'omukyala oli gwe wakola ki omwenenyeze omugambe ensonyiwa omala ojje tukuwa eddagala omukyala yatendewalirwa n'akwata essimu n'akuba amunnyonnyole amugambe munnange okuvaawo okwo byali kwani agenda okuba essimu bbaawe eyagikwata nange nsaba ku maama ofuswa nti ate kiki bw'ati ategeera nti kiki ki Allah yamututwalako mu covid kyate kyekyamutta obulwadde bwamuluma tetubutegeera azimba bwagira ati kakkana ng'afudde omukyala yakuba enduulu emiranga ku ssimu y'omusajja nga tasobola kumugamba nti nze yalogaani rizika eyiyo Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam yali mugagga kugende kansembeyo no mukama waffe atuwa ebigambo Sulaiman Nabi sallallahu alayhi wasallam amunyumyako ebigambo bingi naye kana yusalli ala shatii albahari yali ali mu kusaalira bali olubalama ajo lutegeera olwo olubalama ng'ali mu kusaala bwe yamala okusaala asitula bw'ati amaaso kuba Allah yali yamuwa amatu gano agawulira nga buli kitonde kyonna kiwulira agenda okulengera faraa namlatun n'alaba ensolosozi oba ensanafu wa fi fammiha nga mu kamwa kaayo muno mulimu warakatun khadarai nga mulimu akakoola aka green Sulaiman bwe yakalaba teyayogera yasirika teyanyumya alaba ensolosozi eno ezzaako ki lwaki kana akakoola tekalidde agenda okuwulira fasahati namlatun agenda okuwulira eddoboozi ly'ensolosozi nga liri mu kuvaayo liti n'aliwulira eddoboozi kuba yali agawulira n'omubaka yali awulira amaloboozi Nabbi sallallahu alayhi wasallama ate nga ye ayogera nabyo nga Sulaiman yali akola ki kyekimufuuza nti omunene Muhammadi sallallahu alayhi wasallama naye bwe yawulira eddoboozi eryo ensolosozi ng'eyimiridde bweti teseguka kyava ekikere wakharaja dafdai ekikere ne kivaayo fil bahri mu mazzi ne kijja ne kitambula paka ensolosozi eyo weeri Allahu akbar wahmalahu ala dhahrihi ensolosozi bakwita batya newalampa paka weyatula ku mugongo gwaki thumma ghasa biha netambula kakana nekyamumika mu mazzi ghasa biha fi sammi lma munda mu nnyanja Sulaiman era n'abeerawo bw'ati tamanyi kiki kigenda mu maaso tamanyi Allahu akbar kisa yanyumira nnyo kikwatagana n'eriziki wayita akaseera wa baada saa akaseera akatonomu nekivaayo kiti bwe kyavaayo wa'allat an-namlatu tasiru 'ala al-ma ensolosozi neevaako ku kikere neyita bweti netambulira bweti yo ku mazzi etambula efulume Sulaiman n'agiyita kubanga yalina kontu okuyo jangu nejja waali kyava gibuuza nti biki by'obaddeko eyo naye yamwanukula yamugamba nti fi asfali bahri wansi ku ntobo y'ennyanja fihi sakhratun samma waliyo olwazi olugumu luli eyo wansi Allah yalusaayo naye mu lwazi omwo mulimu adudatun mulimu ebiwuka oba mulimu ekiwuka oba byonna biyita oba obutono oba binene naye waliyo ebiwuka ja'ala Allahu rizquha ilayya eriziki y'ebyo emmere yabyo okuwangaala kwabyo Allah nze sababu yabyo agiwanze oba ntegerekesi agiwani wa fi kulli yawmi marratayn buli lunaku emirundi emeka bwentuuka waneeno wa khalaqa li malakan fi suwarati ad-dafda'i Allah yantondera malayika eyina okuntambuza entuuse wansi eyo wansi mu kikeeyo ng'eri mu kifaananyi kyaki kyekikere ntuuseeyo emmere y'abali era bwe ntuusayo nga ngiteekaawo bo nga bali emmere nga nze nkola ki Sulaimaani ne yeewuunya n'aga nti dhalika Allah qassama Allahu rizquhu fi ibadihi oye Allah ayawula n'agabanya eriziki y'abaddu ku nsi
nga bw'abakoze eki ebiri wansabiwa kati gwana akolemo okufuula omugagga ng'oli wano ku nsi olyoka ologe munno olyoka omulemesa emirimu gy'akola olyoka omulemesa famire ye olyoka omulemesa omwogerere buli kimu abaddu bali wano eno baasiraana lw'abantu be baali beesiga nga balowooza babatadde mu mirimu tibagenda kulaakulana nabo n'akomekereza ng'atambudde agenze mu kifo kye yali tasuubira na kubaawo nga gwe yali akozesa gwe baali babeera naye yeyeyagalira mu ntebe yeyenyoola yeyegira bw'ati ng'omuddu ennyumba yayita kompite Allah tukusaba oteeka abantu abo ewala baganda bange Allah kyagenda okuwajja kikola ki tebenkera n'ekitono mu mutima kusala eriziki tusaba Allah gituwe era buli ali wano saba Allah akulage ku bulungi bw'obugagga ekyempambuyiza bubadde budde bwankuba nga sobola kutambuza muzinda lugutwala wa mukama wange ate nga yinja mwetaaga naye mu bigambo byange nga nfundikira naddala abakyala bano sijja genda saidi y'abasajja eno newankubadde bo ebiseera ebisinga bwe baba banaasiraanya bannaabwe abamu tebatera bagendera mu masabo naye abakyala bano bemulaba bano mu mashaliya bemulaba n'obukaaya n'engoye ennene yakhete bakoze shiriki wowe mu kikwatagana n'okuloga n'abantu omulaba omubiri gwe n'ekikaaya kye n'omwesimisa salaamu n'ogimuwa naye mubagende empola abatugaana okubagenda ennyo yaani agati ababoze abeetondera mbamanyi tomukubako kifuba jjuma ajja kwabya oyo amumanyi naye abayina ekitendo si bonna naye balina ekitendo kyebeenyumirizaamu mu bulamu obulogo yahe baluga ate bwaloga akakasa nti nkukoze eki ate teyejjusa nga amaze okukola ki weewaawo byenjogera bituufu waliwo agamba nti kati andiko ani amugambye ono si yava okuŋŋamba ibula tannaŋŋambako wallahi naye mbamanyi omukyala ajja kudduuka ewange billahi bayawukana n'omwami mu kikaaya kye mu niqab okumanya yali ayambala niqab nga n'engalo zino ateekamu busitokisi waati tayagala kukwata ku haramu naye wulira ate tayagala kukwata ku haramu nakwesembereza musajja atali wuwe bannanga obwenzi bwali bakale naye obushiriku buki naye weesabisa wonna olina emmindi nga bbiri eka naye bw'otambula n'ekikaaya kyekinene yatugaana obwenzi mukuliriza bwenzi ng'obunene eshiriki yembi okusinga kino kyemukola ki oba byenjogera bituufu naye omukyala ng'ayambadde ekikaaya kye mashallah mu bigambo bye yaŋŋamba naye nga ti Bukhari omwami wange mutadde mu kibululu emyaka emeka ekizibu kyava omusiraamu ono nno yagenda n'abeera nga ayagala okuwasa omukyala namba ki omanyifu abasajja nga tunaawasa abakyala bo babitegeera omukyala asobola okwendera mu maka ge emyaka 12 nga tomukwatanga gwe tosobola weza mwezi n'atakumanya mpapa gy'opapa n'essimu n'ogiraba oti abo Allah ekyo yakibawa ne bw'aba naayenda ayogera ekigambo kimu kwamukwanye nambga nti ndi mufumbo ekomesa wa 10 onoba musajja kiggwa atawuliza amateeka g'onoogokwanye ne gwe tojja kubimunnyonnyola olina by'oyagala okukola ki naye mu myaka 12 gwe temulaba abaana musajja myaka nadinesekankata nakyogerako era nkyogerako omusajja myaka azadde abaana 6 tayinaako we naye nga ate bonna abazaalidde mu nnyumba ya musajja goloza emyaka gibeere n'egyo naye toyina kukukuta omukyala n'atakukola ki omukyala ŋŋamba nti namulaba atandise okugiragiramu bw'ati konzereko oti Mariyamu nkyali muto sikaneegeme ng'obudde bukyakola ki wallahi namugendya ku majinni g'Ekongo mu Uganda ndowooza bamumanyi mu g'Ekongo n'agamba nti njagala bwatuuka ate mukikola nnyo naye mumanye mutta abaana b'abannammwe mmwe bakyala bano mutta bano babazaala nammwe mulyoke mutufuuki omusajja n'abeerawo ng'awangaala nga obulamu tabutegeera abano bamulaba bejjanjaba amajinni buli ssaawa alowooza banne be bamuloga kumbe gw'ensonga gwe waleeta eddagala n'olitwera mu byokulya n'anywa juyisi ng'alimu baneyi kigatte mu mutima
bajjanjaba abo naye nga byejjanjaba tabikola ki naye nga ggwe oliawo gyali osiisoga nti naye ajja wona inshallah ajja wona we baŋŋamba naye yaŋŋamba nti nagenda ne mugamba ekigambo ekyo omusawo njagala bw'ava eri bw'agenda eri tasituka ate bw'ajja naagire ki obwo obukwakuliza agamba jinni bwogeza n'ogaleeta ku mwana wa munoze nga somedde emyaka ate nga manyi gajja ne gakwatya direct ku waya emmyufu gati ogenda okulengera nga waya tekyafulumya yadde omuki etandika okwenyamu nga bwegikwatamu gavaamu galinga gakusanyalaza naye nga ekituufu tegasanyala okkakkana ng'ezikiridde ddala nga ne bwogigatta ne bulaka tekyayaka emyaka egi abasinga mu bitegedde abali wano eno emyaka egi mu nikaabu ye kyava ŋŋamba ti ŋŋambire ku musiraamu kubanga agenda kujja wano eno afune eddagala mugamba ekyo kyaboneebonedde emyaka 2 yalinze olw'obujja mugamba nsonyiwe wallahi billahi tallahi tubtu ilaihi nenenyeza allah dda mutujoze mwebale baaba omusiraamu we yajja ne muga nti mukazi we yaŋŋambye nkugambe bwenti ne bwenti ne bwenti teyalinda naddagala teyalinda yaŋŋamba nti ko kiŋŋambye ekyo kyokka kimala kaŋŋende ntuule naye omukyala n'amuga nti ge mazima nayoolayoolawo obuntu bwe n'amugamba nti ekintu kiri kimu kasa nali nakakuzaalamu abaana bameka ennyumba yiyo n'amulekera amaka ebuziga ennyumba yiyo ali mu kupangisa essaawa y'olwaleero omusiraamu naye nga gwe wabireeta bannange shiriki mwefuuyise mmindi mumuyita sigala naye muyina gwe muli mu kukola ki muyina gwe mutta omwana wa bannammwe obushiriku bubi obushiriku buki Allah asobola okukkiriza n'owangaala mu bbanga mu nsi muneeno nga weeyagala olw'obushiriku bwo naye bwakukwatako tosobola kuddawa tusaba Allah tutasoobibwa obushiriku kubanga toyina jjana waani ne mu nsi muno agenda kukkakkanya muloga abaana babannammwe abagenda okufumbirwa omwana n'abeera ku lujja omwana n'abeera ku lujja omuwala yazze ku bino byembagamba nze ngajjanjabanga kola ki naye sisomerera nga manyi gakuba naye omuwala ajja kudduka nga nseka nali ngenda kufumbirwa maama wange omuto nandeetere entamu enkalu nga simanyi kikola ki naŋŋamba nti nyambe ekintu kiri kimu suulamuko olugoye lwo togenda kuvaayo kuba gwakuze naye wallahi teyafumbayo myezi egi bali kunzijja abaana bakuze bakaddiye teri yaddagira naye nga nawe kennyini okimanyi muli ku baana babannammwe muli ku baana babannammwe abo abakazi abasingawo bwe mulaba bali awo bwe mulaba abanyirira abagize bwe bati abataddeko ebisige by'emmondo abagira ki ekibasumbu ebiseera ebisinga bufumbo mwe mulowooza babulina naye nga asulu si nti mukisa gwamubula ng'awaliwo amulyewa tubibasabire nammwe Allah abibaddize nga bimubikola bannammwe anti owulira abatannafumbirwa be basinga okuddamu kale ebigambo byange ebitagenda kuba biwanvu haji nze nnumwa nnyo nti kyenzijanjaba ng'abakibakola baki abakazi ne bubeera bujja essabo lyensonyiwe eyakugamba nti nsaba wendi yani ajja kwanukula muve mu kutuliisa bye tutamanyi fe abasajja tudda tukooye mutuliise nagisi bagikuwe ogirye nga nkalunga gwoba ogimpa bagikuwe mwe basinga mmwe abayigiriza abaana babandi ebintu ebyobusiku babibaabwe nammwe mubirye omwana n'omusazi ebyenkwawa wallahi nze njogerera emikolo n'omugaa nti bisale n'abyota nobiteeka mu mwana n'alya omwana omuvubuka omutono ate temwetuuze netuuze eyo ennungi eyo ng'omwana omulenzi omukaali mu kulya n'otulaba oti teeka kuguddeeko no kankuwe kano n'ososola enkoko muga nkusosolera nagisi gindiire ojja kulaba naye babikuwa birye mwenga temubirya mwerisa bukyere bukalu n'okalya nange ndya n'obutulatula kubanga bye mwamanyiira ebyo nkubye nnyo munansonyiwa naye ate mu ekyo seetonda nnyo wano tulina okubibagambira mutegeere nti naffe okujjayo muwala wammwe mu maka sibatukase bukasi kimundiisa ebintu bye sitategeera nalina omwana omuwala
bawe yamugamba Seka Bukhari yagenda okwogera omukolo naye tuba tutuuka ssaawa nga mwenda tutuuka ku mukolo ngenda okulaba omuwala ng'akubira nti Sheikh nze Hanifa nti wangi mbadde nkwegayiridde Musa mugamba oluwombo talulya amala okukiŋŋamba wayita eddakiika ng'ana nga ŋŋamba nti bagenda kuleeta bbiri naye olusooka lw'abatalya ali olw'okumeka negamba Musa ne boolya bijanjalo n'olwokubiri tolukola ki tutuuka bwe tuti emmere bagiresa muzza Seka Bukhari nkati sina kyakukola senga atudde mu maaso mugira muti nemutuula muti n'omulengoosa kyenva mugamba olubuto lukuluma totya toswala mugambe lukukola ki oba bakuwa kademola bakakole ki ku buko ani anaakuvunaana Musa kye yakola Allah akkiriza teyali adde oluwombo olubuto lumukola ki ne kati amaka gye gali obushiriku hajo n'osonye ekigambo ekyo okukyogererako waneeno mu kaseera kano naye abakyala baneeno bano be mulaba bano balemesezza ku maka agafudde 100 balinako 90% okufa kw'amaka gaabwe kule ebintu bebakola ki bebakola tusaba Allah wakitiibwa otuwa okwagalana mumiinise Allah tukisaba otuwa okwagalana otutaasa okusiraana abasiraanya Allah wakitiibwa bakombye ku bukawo bw'okusiraanya Allah wakitiibwa batukakkanya batukombye ku bukawo bw'okukakkanya mukama waffe Allah tukusaba otuwa okwegatta ng'abasiraamu Allah tuwa okwagala eddiini yaffe tutaasa abalimu obushiriku mukama waffe Allah obututeeke wala Allah wakitiibwa tukuwanjagira tukakasa gwe mugabi wekka teri yayinza kusaba Allah wakitiibwa n'otamuwa haji tagenda kugira kati na barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira abatannafumbirwa nsaba Allah abawa abasajja nga balungi abanaaba sente abafumbirwa nsaba Allah anyweza amaka gammwe mukwate buli kikwatagana n'obushiriku mu kyokye mu kisuula ebbali omwami waabeere kwalaali gwe tonyumira kubeera na mwami ali kwalaali ng'okakasa kitambula nakiruga kitambula kiti nga naawe okimanyi nti ye mwami wo ekyo ekitiibwa gwe kyolina we olimba nnyo weeswaziza nnyo maama Jaaliya mu bigambo byange nga nfumiikiriza ebyange tebitera kuggwa bwe bityo batugambye ffenna tusituke tugende ku layini y'emmere haja agenda